This is from Patriko Uwe bali kubanga ate ochaje kumideko ku Phiphie je kwoli hatenga ngamba nti okola chamanyi nyonyeni dala mudachika no nyini nkomye okubanga ate nyongero kuweereza na mawulire gaffe agagenda maso kubanga ate gatambula mu gwanga lyetu Uganda tugenda kubanga ate tutandikira ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Bagonza Alex Gogoyinza kubanga ate oyita Apass ono yavuddeyo bw'atyo nga asinzira wali eri ku Twitter bw'atyo nga agamba nti obulamu bwe buli matiga butisibwatisibwa naye ngero of course obotegera butegezi bani ababagenda maso kubanga ate munange bamutiisatiisa yatweetinze n'agamba nti my life is continuously being threatened by joy. I need protection from bad energy. I need to be protected. Bw'atyo bwe yagenze maso kubanga ate ategeeza nti munange yeetaaga obukuumi waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso agenda maaso kubanga ate atisibwatisibwa ffenna tukimanyi bungi nti omukulu ono y'omu kwabo ba celebrities abavaayo oba abavaayo ne babanga boleka side gye bagwa oba okitegeerera nga agwa ku side ey'ekibiina kya NUP so nno yeetaaga bukuumi nga bwawanjaga bw'atyo okuddako eru yeeno ewa mwana muwala amanyiddwa nga Kapakata ku lunaku olwa Fool's Day navaayo nenkuwa amawulire nga ono ali mu ddwaliro wali eri nga atulaga nti yeebaza omutonzi oba asaba omutonzi abeere nga amuwonya ati n'olunaku olwaleero yavuddeyo n'abeera nga ate yeebaza nga agamba nti againinze site ye weewaawo nga ku mulundi guli twalaba nti yali mulwadde abasinga obungi ne balowooza nti engeri gyeri Fool's Day yali alimba naye nga n'ekirwadde kyali kimuluma yali takyogeddeeko kakati n'olunaku olwaleero yavuddeyo n'abeera nga agamba nti againinze site ye mbufunze azzemu okubanga alaba yandibanga yali afunye obuzibu n'amaaso ge so nno eyo eba miracle ku side eyo okuddako omukulu amanyiddwa nga Patriko Mujjuka ono nno tumanyi bulungi nnyo nti yagenda maaso okubanga ate yeetaba mu kaluka 221 era nga yali wakukiikirira bannakifuma wabula ate gwe yali avuganya naye omukulu amanyiddwa nga Fred Simbwa eyali mu kibiina kya NUP yagenda bw'atyo mu maaso okubanga ate amuwangula mu kaluka n'omukulu ono bwe yeetaba mu politics yagenda mu maaso okubanga ate awummuza ebyemirimu gye yali addukanya wali ku CBS FM 89.2 esangibwa ebulange emengo naye nga wenjogeera nga wenakugamba nti wova toyombye wootera okudda omukulu ono wenjogeera yazzeeyo okubanga ate akakalabya emirimu gye wali ku CBS FM era mu programu ye emanyiddwa nga Mukeeze yakumaca nnyo agenda kubanga ate agikwasaganya ne mwana muwala amanyiddwa nga Ani Sebunya era nga omukulu abadde amutulidde mu kintu kino amanyiddwa nga Dictator Mark agenda kubanga ate addayo ku programu ye ey'olweggulo okitegeera ebyo bwe bityo nabyo bitambula eside eyo nakugamba akantu ako nti munange ofubanga nnyo okulaba nti woovudde toyonoonyeewo kubanga ebiseera ebisinga ogenda n'ogenda mu maaso eyo n'olowooza nti ebintu bijja kuba birungi naye ate ne bitagenda nga bw'osuubira okusinziira ku tutuma omukulu Patriko Mujjuka lye yali alina abasinga obungi mu kalunga bw'oba okiraba olaba bulabi nti omukulu ono agenda kulya kozi yali amanyikiddwa nnyo nga w'amaanyi naye unfortunately ebintu tebyagenda bulungi bwe batyo nobeera nga munange akaluba kamukuba so nno azzeeyo kubanga ate addamu okukakkalabya emirimu gye okuddako ku side ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Eye ono nno naye yagenze maaso okubanga ate akomererwa wali ku Uncut Sabula nga tanaba kubanga akomererwa gye byatandikidde tukimanyi bulungi nnyo nti ekibiina kya Wuma kyagenze maaso okubanga ate bawandiisa abaana balenzi ne bana bawala abali mu nsika y'omuziki wali ensambya ku Sharing Hall nga bano nno balina ensimbi ze bagenda maaso okubanga ate balina okubanga beegabanya bwe batyo ne bagenda maaso okubanga balonda omukulu ono amanyiddwa nga Big Eye ng'era amulonda si mulala ye mukulu abakulira essaawa amanyiddwa nga Cinderella Baby nga yamukwasa ekifo ekya treasurer oba omukwasi w'ensimbi owaki owawuma mu ssaawa eyo kakati we yabaddeko wali eri ku Uncut Sabula olunaku luba lwa mukaaga ng'ali ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaiza yagenze mu maaso n'abeera nga ategeeza nti okubanga baddidde Big Eye bamufule treasurer tekigenda kukola makulu olw'ensonga nti Big Eye talina ssente essaawa eno mwavu muzibu tosobola kuddira nsolo njala gyeruma ate n'ogikwasa ssente oba n'ogiteresa ennyama ekyo kye bakoze tekiriyo ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Sendi ye yamuvulunze ng'agamba nti Big Eye tamanyi wadde okuwandiika leeta ey'omu luzungu kakati ate omukwasa otya ekifo ekinene bwe kityo mu bufunze tasaanidde kubanga abeera mu kifo ekyo bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bamulevelinga eruyi eyo okuddako omwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda ono nno yagenze maaso kubanga ate ayongera okugwa mu bintu aba Coca-Cola nabo bavuddeyo batyo nobeera nga ate bamulonda okubeera ambassador waabwe yukira nti ezo zezimu ku brands ezikyasinze obunene mu nsi yonna worldwide kakati nomunanga bamulonze okubanga akikwasaganya wano mu ggwanga lyattu Uganda mpola mpola okuddako omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo
Kyaddaaki yamaze munange n'abanga ate alekako obubaka munange ku mulundi guno bw'olabira ddala nti bulimuuko ku nsa yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga awanjagira gavumenti ebeere nga eta amabaala era n'agitegeeza nti talowooza nti korona yazze agenda kuggwawo nkya oba leero oba luli nedda korona yazze kubeererawo ddala ng'era bwe tuze tulaba endwadde endala zonna zijja zeesolosa mpola ne zimala ate ne zibeereramu ddala zennyini we zikoowa ne zigenda nga ziwona mpolampola ne zitandika kujjanjaba nzijanjabe naye nga terugenda kuggwawo bw'atyo bwe yategeezezza n'asaba gavumenti ebeere nga eggula amabaala olw'ensonga nti kakati ekyo kyekola okubanga essiba ebibaala eri mu creatinga gap enene wakati w'omwavu n'omugagga. Omwavu ajja kuba mwavu ddala nnyo ate ng'omugagga ajja kuba mugagga nnyo. Kati gap eyo ejja kuba nga ereetera abaavu bano okukosa abagagga olw'ensonga nti baagala okubaako nabo munaye kye bafuna bazze eri olubuto lwabwe ate n'ategeeza nti naye tasobola genda mu maaso kubanga abuulira njiri ng'abuulira abantu abayala so gavumenti egende mu maaso kubanga ate eta abantu bakole ki bagende mu maaso okutambuza emirimu gyabwe. Ye omukulu amanyiddwa nga Isma tumumanyi bulungi nnyo yavaayo bw'atyo n'agenda mu maaso kubanga abuulirira mwana muwala we Ninwaje okusinziira ye nga ebintu wabiraba nga ffenna we twalaba ensonga eyo we yamala okubuulirira Ninwaje enkeera yakeera n'ayongera okulumya abayaaye n'ataka vidiyo nga ku luno ayambadde ka bikini n'atukyusizaako emabega ne mu maaso twongere okuba nga tukakasa maama we kye yamuwa. Okonno teyakoma awo mwana muwala yavaayo n'ateekako n'obubaka obugamba Isma nti ye tali interested mu ebyo byamugamba mbu simanyanga kubeera endoosa simanyanga ambasada ye si byaliko ye kyaliko kyakuba nti asanyusa bulamu bwe kubanga abakuba muziki abamwagala mumwagale abatamwagala mukole eki mulekeeyo oba abakampuni bamuwa oba tebamuwa ye tayagala kumanya ye aliwo kubanga asanyusa bulamu bwe taliwo kubanga asanyusa bantu. Ye Isma wabanga ayagala abantu ba kitiibwa agenda ayagala abo gye bali ye amwesonyiwa abeere nga ate amuleka kubula ate Isma avuddeyo n'abeera nga ate atandika okukompayalinga mwana muwala ono ku mwana muwala amanyiddwa nga Zwena mwana muwala gwe tumanyi obulungi ennyo era nga ngenda kubanga nkulekera wano ka vidiyo oyongere okubanga wekkaanya ensonga ezo. Naye bannange Zwena mukazi bulungi abaana aba bataano naye n'olaba olutannazaalako lwonna lwakonzibwa dda balukozesezza mu loogi zonna ayina akaana kamu bw'atusitamira bwe yeekolakola mbe simanyi muyimbi yambaza bubikini yayina simanyi kannamu bannange wanjovu nno naye waali ku nsi kuno munene akakirake ne katuswaza mwamulabye mu bubikini mbuno we tumugambyeko najjayo amabina g'ebituli simanyi ne yeebyulabyula mu bikini ebintu ebirabo obukulu mu bikwate empola. Zwena, that's why she maintains the body. Waliwo abantu wamulabye mu moto naye bebe kuulugwe nondeka kweno pate kale Ninwaje njovu tomanyi kayimba ka njovu Kinjovu yakula nnyo naye akakira kaayo ne kagiswaza yayambadde bikini omwana n'atulekanga emitima gyonna bemye kasukuta naddangulu omwana Ninwaje kyokka bannaye confidence yajja mu nsi eno. You get confident toyisanga confidence weeyina okukoma confidence nungi naye togiyisanga weeyina okukola ki okukoma. Sometimes oyina okubala noga kati yes I'm confident but I shouldn't be overconfident. Oyo ye bw'ati bwasazeewo okubanga ate akakanyalira ku mwana muwala oyo amulemereko supagulu bw'atyo bw'akikoze munnange nga nfundika amawulire gaffe gwe wenna hanyumirwa okubanga ate osomebwa bu stories oba mu butabo waliwo mwana muwala amanyiddwa nga Omumbejja ngenda kubanga ate nkuteerako linki ye awo wansi osobola okubanga munnange ogendayo mu biseera bye eby'eddembe onyumirwe ku butabo akakusomera ate n'akakuvuunulira n'ofunamu okuyiga nga n'okunyumirwa bw'onyumirwa ku stories ez'enjawulo. Sigadde nze Phiphie gye nga bulijjo atakuumira mpeera bankuumire mbaagala nnyo mweraba.